Wetwogerera ensalo ya Uganda ne Rwanda ekyali nzigale newankubadde nga gavumenti zombiri zisobodde okubaako n'ensinkano ez'enjawulo era ne babaako bye batuukako. Wabula mu mbeera eno gavumenti ya kuno eyongedde okuyimbula Abanyarwanda balala ng'omukolo gubadde ku hoteri ya Serena wano mu Kampala. Era nga minisita wa Uganda n'amawanga malala Samuel Kahamba Kuteesa yakoze enteekateeka eno era nga abantu 13 be bayimbuddwa olwaleero. Nga bano babika bina omuli abadde bavunaanibwa okuba n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka okukosa abantu n'emisango emirala. A lot of progress was realized in identifying concrete steps that need to be taken on both sides in order to consolidate the building of goodwill as envisaged under the Rwanda MOU. Arising out of these discussions, as a further gesture of goodwill, the government of Uganda has decided to release 13 more Rwandan nationals in addition to the 9 that were released on the 8th of January 2020. The 13 individuals being released today by category are the following. Newankubadde nga bano bayimbuddwa naye minisita akikkaatiriza nga bano bwe bali abamenyi b'amateeka. Many have been deported, others they claim are here are not anywhere in the country, and others have been serving sentences under court or under court judgments. So it's not in hundreds. And when we release these ones, as I said, it is not because they are innocent, but it's simply because we've made our position clear that we want to contribute to normalization of relations. Uganda byekoseddwa mu mbeera eno minisita Kuteesa era abikonyeeko. The borders, they cannot visit each other because of the closure of the border. The people who have been going to school in different places, including coming to Uganda, are not coming. And I think it is not good for integration because Uganda believes strongly in regional integration, regional trade and commerce, and movement of people, goods and services. Noel Mukuyo, omumyuka w'omubaka wa Rwanda mu Uganda, era nga yakwasiddwa abantu bano, ayogedde ku mbeera yonna. Has clearly stated regarding the death of Rwandans, Rwandan territory, and we have notified the Ugandan government. Most of these people killed, they have been smugglers entering Uganda through ungazetted border points, and the government of Rwanda has clearly released press statement regarding this death. Eggwanga lya Uganda lyongedde okuta Abanyarwanda abalala abawerako, wabula eggwanga lya Rwanda be lyakata batono nnyo. Ekyebuuzibwa enkolagana ya Uganda n'eggwanga lya Rwanda eneerongooka oluvannyuma lw'abantu bano abateereddwa. Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo wano mu Kampala.